Sibabuuza olwaleero nzize ndeebuukana naye kanneeyanjule yenze Ssaalongo Kanka Capital owa TMO Online Television. Ensonga ezindeese olwaleero ze zikyatuleebuukanya ez'abalangira b'e Buganda abaasibwa mu kkomera ly'Ekitalya nga wenkoledde vidiyo eno babadde tebannateebwa. Ensonga ezibasibya ze ez'okuba nti baayogera ebigambo ku social media ebikwatagana ku ani gwe balumiriza okuba nga yabba ettaka emmengaawo omukungu Kiwalabye Male ne bimunyiiza kakati abalangira bali mu kkomera. Mwongere okutuwa ebirango ku mukutu guno njogera okubatuusaako obubaka obuva ewa Ruth ne Abraham aba Rook of Food's Kitchen. Obulango bwonna bwe njogerako enamba mujja kuba muzikoppa ku vidiyo eno. Senga Kasuma abatumidde n'abagamba mugende mu subscribe ku mukutu gwe guyitibwa Kasuma. So genda onoonye Kasuma ku YouTube. Bw'oba oyiseeko kubayita ababiri ku luguudo lw'Entebbe mita 2 okuva awo ku St. Apollo's Church. Opposite St. Apollo's Church mita 2 ojja kunoonya ebisulo ebiyitibwa Homeland Guest House. Bajja kuwa services ennungi aba Homeland Guest House. Bw'olaba Sulaiman Jakana Naddulimanya tuzze okubanga twogera ensonga. Tubadde tukyali awo ne tuleebuukana ate n'okuswala okulala. Byannaku naye nga oba bisekerwa oba byannaku simanyi na kyakola ku mulundi guno. Ssaabasajja Kabaka n'alabikako ekifaananyi ng'agenze munnange yeesitudde omutanda yeesitudde okubanga agenda okubanga yeekimira paasipooti. Ezo zonna ensonga okuzinnyonnyola n'obuswavu bwe tulimu ndaba oba naabuvaamu ntya. Nze ng'abaweereza wano ye Sulaiman Jakana Nadduli. Oli otya ssebo? Banna TMO mazima ddala ndi mulungi ate era nga ndi mulamu. Era sina nsonga yonna eyinza kukereminga nti oba oli awo okwebaza nnyinza okukulekayo. Bayibuli kyetugambanga nti munneebaze era nga munsabenga olupentezi ndisinziira kwembongera. Kale mu nkola eyo neebaza bwebaza wendi nti ndi mulamu ate mu mbeera eya bulijjo oba oli awo ebinyigiriza bwe ntunulira ku bannange kimpa ekyokuyiganira nti kambeere mu kumiikiriza. Bwe bulamu bwe tutambuliramu naye nga sina kyenneevuma ate era sina mbeera ya kuyinika. Abantu b'e Nakaseke ey'omu masekkati obalese otya? Banna Nakaseke Central tebalina tabbu yonna. Era tubadde tubalambula nga tuli mu kubeeyitaayitamu ne tubategeeza ensonga zaffe Bayibuli kyetugamba nti mweyanjulenga muliggulirwawo. Tweyanjudde gye bali kati kisigalidde bo gye bali baggulawo oba batulirika nga batuggalidde ebbali. So naye nga bwekuba kutambula gavumenti kasita yatuta ng'eyise mu kitongole kyayo ekya Electoral Commission tugezezzaako okutambula kuba baatugaana kusitula naye ne batugamba nti mugende gye bali nga mubakuŋŋaanyiza mu bifo byabwe bwe balimu. So tubasisinkagana ne twogerezaganya nabo nga bwe bagamba Kristo nti tukutumye naye gwe bategeeze buki butegeeza kkirize agaane naye wakati wa Bibuli empeera yayo weeri. Nange mbagezezzaako babuulira ali kkirize tutambule agaana ddembe. Nabadde ndi awo era nga mu kwanjula ne ndaba musajja mukulu Haji Meja Abdul Nadduli ng'anyumidde ekipande ky'obumyuka bwa ssentebe w'NRM mu kitundu eky'amasekkati. Omulese mu muudu ki awulira nga bamutwala abatwala kuba nawulidde alina baavuganya nabo nga mwe mulimu oba Saamu Kuteesa y'omu ku baavuganya nabo mu kubeera vice ssentebe w'ekibiina ky'NRM omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu masekkati. Omulese mu mbeera ki tajugumidde? Embeera y'omukkiriza yenna ebeeramu bwa Katonda. Mu bentunuulidde abakkiriza abamawangwa kubanga element esatu azirina ekisooka bugumiikiriza. Ekyo kyo mu byo element emufuula okuba omuzira. Element ey'okubiri gye nsinze mumuteekamu oba okumulabamu bye mbagamba mbijje kuyira kwe mbisomedde kiba kitegeeza nti knowledge agirina emumala. Oli awo nti naye asana yeebaze Katonda. Ekyokusatu ku kyo kye mumutunuuliramu mukkiriza w'ebyo ebigwawo oluvannyuma kw'ekyo kyabadde asuubira. Ne bwe kiba kizze negative oba kizze positive muzeeyitayo kya tabuguma ali wakati awo. Kale enkola yeeyo nnungi naye era mu mbeera eriwo ekyokugamba nti okuvuganya nti waliwo abamuvuganya ffenna tuvuganyizibwa ate era tuvuganya. Amakulu nti Bayibuli kyega nti bwe nayita namuyita dda akaseera ko kaliba katuuse nga yayitibwa Haji ajja kuddamu akulembera ekitundu. Bwe kibanga kirimu engeri
era Katonda ajja muzza ebbali kubanga yennyini yasitula era yawe. Bayibuli kyetugamba nti teri bukulu butava eri Katonda. Amazima bw'abeera nga mugumu ku mbeera eyo ey'okubeera nti nno okuvuganya kuba kuvuganya ekivaayo kyekivaayo aba asingidde walala abalala abagamba waaye banamvuganya ne bankola bati ng'akulagana ekyazzaako singa wabaawo ekitazze nti mu feva ye. Kale nno Yakana Sulaiman Nadduli abalangira bakyali mu kkomera. Embeera eyo ekuyisizza etya gwenga omusajja monarchist azatambula n'ebintu bino? Kakati bannayuganda bannange naddala okusingira ddala bannabuganda, enkola eriwo mu Bwakabaka bw'e Buganda nga tukyakkiriza mu nnono zaffe obuwangwa obulombolombo n'ebiringa ebyo. Okusiba kw'abalangira kabonero kabi nnyo n'empisa ezoleseddwa mu Bwakabaka bw'e Buganda. Nga sinnaba kutuuka ku ekyo, njagala abali mu nsonga zino bategeere ebigambo bino wammanga. Bw'otunuulira amateeka agafuga eggwanga lino nga tunuulidde constitution eyawamu yafuluma mu mwaka 1995 ng'ezze emaze kulongoosa constitution ziri enkadde. Amakulu Obote gye yalekawo gye yafulumye ng'egezaako okudismantolinga ezaaliwo zonna n'eya Oweekitiibwa eyaliko President Binaisa n'eyo baagisattululiramu. N'eyo yalekwawo omuzungu nayo neesattululwa. Kale ate bwe tuzze mu 1986 tututte akaseera kumpi ka myaka 7 ku 8 ne tuddamu kye tuyita constitution amendment okukola empya ey'olwali gye twogerako ng'ey'e95. Naye mu constitution y'e95 yennyini mwe tusinziira ate okwagala okubabulira ebigambo bino. Oba oli awo ng'oli looya, bw'oba oli awo ng'oli munnamateeka, mu ngeri yonna oba oli wabikwate, kkiriza ebigambo bino. Nti constitution ya 1995 yawa obuyinza kye tuyita cultural institutions nga zeemalirira. Era mu kuziwa okwemalirira okwo nezijjako kye tuyita okutondawo gavumenti, kubanga gavumenti eyo kiba kitegeeza nti gavumenti gye baba bawadde ejja kuba esolooza emisolo. Ekyo kyokka kye baatuggyako, naye ebisigadde byasigala bitambula. Akantu ako bakategeere. Mu 95 akatundu kali 246 akawa ebitundu ebyo bya cultural institutions okubanga biri independent ne babijjako kutondawo gavumenti. Kaakati mu nkola eyo yennyini amakooti ga kiyita cultural institutions gaasigalawo nga tebagagjeewo. Kaakati etteeka ekkulu mu kino kyenjagalamu kyekiriwa nti egyo gyonna emisango egiggwa mu bikwatagana ku norms, culture, traditions biba bisigala mu Bwakabaka bw'e Buganda nga omusango oguliwo ogwogera ku balangira n'abambejja. Onfuna bulungi? Kaakati okwemulugunya olwaliro kugamba kutya nti abalangira ababiri bali bayise ebigambo mu mateeka bye tugamba nti biri defamatory nga bikonjera Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga nga bwali omubbi w'ettaka. Ng'era bw'atagwanidde, ng'era bwe tumanyiiko era abasigadde bwe babadde boogera. Naye ebigambo ebyo bwe bibanga mazima ddala byamwogerwako n'asituka gy'ali n'abatwala mu kkooti eri beyond the jurisdictions of cultural institutions, yakola ensobi nnene. Kubanga emisango egyo mu Bwakabaka bw'e Buganda ne ng'osinzidde ku tteeka eryo lye mbasomedde eriri mu Kawaayiro ake246 ligamba litya nti obuyinza buddiziddwayo mu cultural institutions zino mu kusala kw'emisango egiggwa mu kye tuyita customary, egyo egy'ennono, egiri traditional, egiri culture. Kaakati bwe giba nga exception yezze, Oweekitiibwa Mayiga yali ateekeddwa okukola ebintu bino. Yali badde awandiise ebbaluwa n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka ng'amuwa apiiru. Ssaabasajja Kabaka n'awandiika ebbaluwa n'agiweereza Oweekitiibwa Kijje. Kubanga Kijje mu Bwakabaka bw'e Buganda oyo nannyini kusala era ye mulamuzi ow'oku ntikko asala emisango egiri wakati w'obulangira n'obumbejja wamu ne Ssaabasajja Kabaka n'abataka ab'obusolya. Era Kijje oyo yali abeera ku Ssaabasajja ku Luwonzi mu mwaka gwa 1838
ne bamukutulayo okumugjayo okuba ne Ssaabasajja Kabaka mu lubiri ne bamutegeeza nti olina kufuluma bweru kubanga bw'ona owanga ne Ssaabasajja Kabaka okusala kw'emisango egiriba gikwataye ojja kuba ne sympathy. Oba tusobola kusala muki? Ekigambo kubeera Ssaabasajja ku Luwonzi kitegeeza kumubeera kumpi. Lusegere. Mpulira. Kumubeera ku Lusegere. Nkutegedde. Kaakati wano kijje ne bamufulumya olubiri abeereyo ng'omutaka wa Kasolya nga yeetongoleredde naye ng'obuweereza bwe baamugattako Katikkiro gwe bayita Kibaale. Oyo yaba ate ku Ssaabasajja ne mbuweereza wano kubanga yategeera entambula bweri bwebadde tuwandiikira ebbaluwa okumutegeeza ayite Oweekitiibwa Kijje batuule mu nsonga z'abalangira kubanga bwe tuba tusomera nawuli nabategeeza nti abakola ekigambo Obwakabaka aba Ssaabasajja Kabaka yennyini ne kubaako abataka ab'Obusolya ne kubaako abalangira n'Abambejja bwe bafuga Obwakabaka bw'e Buganda. Kaakati ensonga yonna eri mu nkola eyo ng'ereeta disguise egamba nti either wanyoomeddwa wakonjeddwa wavumiddwa ebigambo ebiva mu nkola eyo bisibira mu nnono nga tugenze wa Kijje kubanga yennanyini kwoza misango egyo mu administration y'Obwakabaka bw'e Buganda. Era Kijje oyo ye Katikkiro omukulu ku kooti zonna ze tulina eza Kisekwa ezoogera ku kusala kw'emisango egy'Obwakabaka bw'e Buganda. Kaakati kyenjagala okutuukako kyekiriwo nti Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga yabuuse makyo ekiraga nti interest ku mugongo gwe gyeri emabega gy'ataayagadde ettegeeza Baganda kubanga ye nga Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga aweereza Bwakabaka bwa Buganda of which boogera nnono. Kaakati bw'obanga ate oli mu nnono nga ye ggwe Katikkiro n'okola ensobi n'obuuka Obwakabaka nga ne kkooti bweziri eza Kisekwa n'ogenda eri ebunaayira kiba kiraga interest eri political etali mu nkola ya Bwakabaka bw'e Buganda naye nga gwe wekka agimanyi ku bantu abo. Kaakati kyateekeddwa okukola kyekiriwa abalangira n'Abambejja abo bamu abataka ab'Obusolya bakubiri owookusatu ye pivot Ssaabasajja Kabaka. Nsaba bino ebigambo bitegeerekeke bulungi. Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga bakyasobola okuggyayo omusango gwe mu kkooti nga tuyise mu Oweekitiibwa Oweekitiibwa Kijje ne basaba omusango gwo gukomewo. Bwe basaba omusango gwo gukomewo ne bagutuuza mu nnono. Singa etteeka likisanga nga mulimu exception eyita kwebyo bali abalangira gye baakoze ng'evvoola Mayiga ate basobola okuwawaabira ekintu ekyo ne baga nti tukizizza mu central government naye mu ebyo bye tutera okukola bye bino wammanga. Singa abaana bali abalangira abaasibiddwa mu ebyo Mayiga byabavunaana nga mulimu okwokya kw'ensimbi za Buganda obanga babbye ssente eza Buganda okubba kw'ettaka erya Buganda. Kaakati awo exception wejjira nti mu Bwakabaka bw'e Buganda newankubadde ettaka tulina eriri mu custom oba customary ate bwe tuba tuwoza emisango egya customary gisigala yino mu kusooka ne tulyoka tugitwala eri gavumenti egisalewo ku kkooti enkulu kubanga etteeka lyatugizibwako nti Uganda yennanyini kufuga ttaka eryo. Era bw'osoma constitution ya Uganda olwaleero teriyo Buganda weeyina buyinza kuba kyapa kyekitwalako mu kkooti ziriwa ziri naye mu bino ebisigalidde bakugamba nti etteeka lyonna nga linaaba litambula nga mu cultural institutions emisango egyo giggweranga mu kkooti ezo exception y'emisango egyo ejja okuba litanga mu kituyita mu kkooti ez'ebweru. Kyekutegeeza ku kkooti ez'ebweru kwe kubuuka jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda ng'omusango za gavumenti eya wakati. Njagala kutegeera mukulu Jakana bwe mpita ayita wano omulangira Yozefu Kiyemba Jjuuko saako ne Richard Kayima bavunaanibwa okubeera nti nno baakubwa ebintu ebyanjwanjwa nga babyogera ku Kiwalabye Male. David Kiwalabye Male. Daudi Kiwalabye Male ye minisita w'ebyobuwangwa mu Buganda. Njagala kutegeera minisita omulamba ow'ebyobuwangwa mu Buganda aba atya nga tategeera kya buwangwa kikwatagana kuvunaana misango gya mu kkooti ya Kisekwa wekityo bwe kiyitibwa n'agitwala mu central government. Talina bubeezi
ntegeera ya byabuwangwa oba akikola kasonso kubanga bw'otunuulira nti ye minisita w'ebyobuwangwa obuwangwa bw'onnyonnyodde awo mbusuubira okuba nga abutegeera n'okusinga gwe abunnyonnyodde ku vidiyo eno. Njagala kutegeera kiki ekiri emabega w'okusiba abantu bano mu kooti zino eyakisekwa yavaawo tekyakola oba olaba bayagadde kulaga maanyi n'okugezaako okusirisa abasigadde mu kwetooloola obwakabaka bw'e Buganda kwabo badde babakutisayizinga nti bafere nga nange kamwa kwogera mwendi mpulira mbalinze ekyo njaga kitegeeza Abaganda ntegeeza ow'ekitiibwa Kiwalabe Male ntegeeza ow'ekitiibwa Mpanga ntegeeza ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga n'entegeeza n'abo ababali emabega mu kiriki yammwe bwe mubaddewo mu kusaavinga emyaka gye musaavingidde okubuyingira obwakabaka either nga Mayiga tonnafuuka Katikkiro n'ekiseera kyo ky'omazeko ng'oli Katikkiro tewaliiwo kyonna kyonna kye mubadde mukola kye sitegeera mpulira tewaliwo neki mbeegayiridde bwegayiriza temuteganya bali mujje gye tuli baleme kukwetooloolera mu bali kubanga eri mwetoolola buki bwetoolooza naye ate nga kye munoonya muyinza okuba munoonya mulala naye amakulu mu ebyo ebyo tebirina we bizimbira Bwakabaka bw'e Buganda ku nsobi ze mukoze kaakati oyo gw'ogamba minisita wa culture n'obuwangwa nga yatudde mu Mmengo njagala okukutegeeza ebigambo bino ekitegeeza nti gwe asembedde ku mmeeza ey'obutuukirivu nti gwe mutuukirivu mmeeza yeba ey'obutuukirivu Kristo yategeeza ebigambo bino nga Katonda yabimugamba nti bategeeza abo Abayudaaya mazima ddala singa tebaddira masavu ga mbizzi gasiga ku kibuga Yerusaalemu kyali badde ekibuga eky'olubeerera mpulira kaakati bwe ntunuulira bano baddidde amasavu g'embizzi bali mu kugasiimuula ku Bwakabaka bw'e Buganda obuwiki kye twogerako kyeki nti ekyennyalo toyinza kiteeka ate mu kifo kitukuvu abo kyenyinyalo eri Obwakabaka bw'e Buganda kaakati enkola gye bali mu kukolamu yeeriwa kino kye baakoze ekyokusiba abalangira kitegeeza nti baagala kubaako kye batuukako okubikka emize emibi gye babadde bakola n'okulaga nti amateeka gakola so nga ate babuuse macco amateeka gali badde gakola nze nkugambye ebbaluwa yali badde esooka wakijje yennannyini ebyo kubanga ovunaana balangira obuwiiki ng'omukopi toyina buyinza busiba mulangira kyekikutwala ku apiiru ya muki yokijje n'omutegeeza nti gwe ng'owakisekwa kubanga kijje alonda administration yeeyo etambulira mu kooti kubanga teba kooti emu yakisekwa ekkooti zibaawo nnyingi ng'eraba boolaba statute mu gavumenti ya Uganda ekwatagana ku high court major oba kye tuyita primary eri Kampala naye na statute okwetoola amadistrict gonna neyakisekwa bwetyo bwefaanagana kaakati bw'obanga tewasobodde kukola ekyo n'ositula bano n'obatwala eri gwe wabadde okoze kiri kuziba mu mwaka eno so nga ate tekijjaawo nsobi mpulira kaakati kyensaba kyekiri okusiba bali agendereramu kugamba abo bonna abaogera ku nsonga bajjakana abadde boogera ku nsonga eziruma Abaganda nti musirike tujja batwala mu kooti ne tubaggalya kuba temulina bujulizi of course guno omusango mukole ttaana mutunule eno mpulira muleme kwetooloola kasiko ate era ne wano tukyalina advantage nnene nti abalangira baggalidde ne ssente zebabasabye okuba nti babawa kye tuyita bail esente zibadde kuba nawuddeko nti wakati wa miliyoni 8 ku 15 nkakasa nti mukyasaaga busaaga abalangira n'abambejja mbasaba ebigambo bino musitukiremu ku Bwakabaka bwammwe kubanga obwo buli mu ngalo zammwe bwe mutasitukeyo kujja kulaga kintu kino nakulaga bipande ne mussaawo kye tuyita akwekalakaasa okw'emirembe embeera gye tuli mu gavumenti yatu tukyasobola okutambula twaliwanisa ebipande wa Ssaabasajja Kabaka nga tulaga nti Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga kye yakoze kikyamu kubanga okwekalakaasa okwo kwa mirembe tekuziyizibwa kukkirizibwa naye enkola eno bwe munaasirikira gye mutudde ne mutuba nga tutambula bwe tuti ne mutandika kugamba bambi nno baabasibye nga kikolwa si kirungi embeera eyo bwetyo eyo tejja kinembe kitudde mu Bwakabaka kuvaawo kaakati kawumpuli atulimu tumugjawo tutya kwe kukola apiiru gye mbagambye ey'okudde wakijje kijja awandiika ebbaluwa egenda mu kkooti butereevu
esaba omusango gwo kubanga obuyinza abulina ate nga abujja mu constitution eya 1995 as it is amended ewa obuyinza ku cultural institutions okumaliriza emisango egyo ekyokulabirako kyekiriwa Owekitiibwa Remy Kasule yasala omusango wakati w'omuwala n'omulenzi abaali bagenda okufumbiriganwa gwe bayita Bruno Kiwuuwa ne Juliet Namazzi bonna beddira omuziro gumu n'abagamba nti olwaleero bwe tuba tunuulira ku buyinza ssemateeka bwe yazza mu constitution abantu ababiri nga ba muziro gumu mu Bwakabaka bw'e Buganda kya nnono era kiziyizibwa abo okufumbiriganwa akawaayiro ako yakajja mu constitution obuyinza bwe bwamuweebwa n'abagamba nti mulina eddembe ne ku ekyo kye mukola naye nga kikakasa nti kinalifayinga obufumbo bwammwe omusango n'abagamba nti sinza kubagatta na kukkiriza bufumbo obwo naye ng'akijjeewo kubanga Obwakabaka bw'e Buganda bwayimirirawo webulingira kachono muzizaddizibwawo ziri deemed kaakati na bino bwe bifaanagana tekiyinza kuba kubali ate gwe Owekitiibwa Mayiga Kiwalabe Male Peter Mpanga n'abalinga abo ne mugamba nti mugenda kuvaayo musiba abantu bano aweetegerezebwa wewa tutandikirawo okujjayo omusango guno kwe kukkirizisa kino nti Ssaabasajja Kabaka akkirize apiiro eyo bw'eba ereeteddwa kijje ekkirizibwe etambule layini yaayo naye kyensaba bwebanga waliwo obulagajjavu bw'okutuula obutuuzi kuno si kugamba nti ntegeka kajagalalo naye okulaga obutali bumativu mu mateeka twekalakaasa mu peaceful demonstrations abalangira n'abambejja muve mu wooloolo mbakoowoola muve muki musitukiremu mugambe Ssaabasajja Kabaka ategeeze Obuganda Owekitiibwa Katikkiro Mayiga afulumizibwe ekyo kimu ekyokubiri ku kyo bw'aba tasobola kumenya ku maviivi ge Obwakabaka si njuuye nti makajja kusalawo nga bw'ayagala bw'aba abuuse ku nnono ng'ate ye Katikkiro emmenga aba akyakolayo ki n'oleka ekkooti za Kisekwa Katikkiro Mayiga tomanyi ki bw'ayita kijje oyo nno yaba omutaka atwala ekika ky'empeewo mwenva emirimu gye tagimanyi simanyi bw'aba tagimanyi leero agitegeere bajjeyo omusango ogwo nga bayise mu kkooti oba kye tuyita eya Kisekwa ekulembezebwa Owekitiibwa gwe tuyita babayita omutaka wa Kasolya kijje bawandike basabayo omusango njagala kutegeera omusango gwagenze eri mu kkooti ya gavumenti mbuulira guvaayo gutya ne gudda mu kkooti y'obuwangwa okuvaayo kwayo kyenkugamba nti ebbaluwa ewandiikibwa kijje kubanga oyo yatwala amakooti ga Kisekwa era yalina obuyinza mu Bwakabaka bw'e Buganda obusala omusango nga guli wakati w'abalangira n'abambejja n'asala omusango oguli wakati w'abataka ab'obusolya n'asala omusango guli wakati wa Ssaabasajja Kabaka n'abalangira n'abambejja n'abataka ab'obusolya kati embuuza kooti eno ey'ensi emurecognizinga nti bwawandiika ebbaluwa omusango guvaayo kali akabiri mwana mu omukaaga kazza byonna ekyokulabirako kyenjagala okubawa kyekino district chairperson alina obuyinza obusika omusango okuva mu high court n'abagamba nti njagala nguyingiremu oluvannyuma mpe kooti obujulizi kwenesinzira okusala omusango gwo ne gwagutandikiddwako mu kooti bagujjayo ne gudda Buganda erimu district emu 25 kaakati kiba kwoli ne kitaba kwono jjukira tebalina akawaayiro abo aba district babagamba musobola okwegatta ne musobuulize bwammwe kye tuyita cultural institutions eritteeka mu constitution mweriri basobola okukyusa ne ku ssente ezo ne bazitunuuliza Obuganda bo cultural institutions zimire kubanga tusoma kino ng'amakulu ku topu yakyo ye Buganda omuli district 25 kyekiteesa bino kyembagamba nti etteeka lye lino obuyinza Kisekwa bulina atwala kooti za Kisekwa gye tuyita Katikkiro oba omutaka gwe bayita kijje ow'empeewo obuyinza obwo abulina okuwandiika omusango ogwo n'aguyita kubanga we are deemed okubeerawo nga cultural institutions ekyokulabirako kyembawo ekirala mutwale kino kyekijja okuba ekyangu singa omwana akeera enkya nazza omusango ku ssomero oba ku yunivasite yonna yunivasite akakiiko kaayo
kaddembe okujja omusango mu kkooti ne kaga nti tudde gusooke gukomezebwewo yabuuse macofe tetwagutegedde disciplinary committee y'essomero sooka oguzzeeyo kusoma gutuulemu bwe gunaaba gugaanye etteeka oba osigazaawo eri owekitiibwa Katikkiro Mayiga yabadde asigazza naye kubanga yabadde mu cultural institution ey'obwakabaka bw'e Buganda ekyokubiri nga muweereza ate nga ye Katikkiro w'obwakabaka bwaki bw'e Buganda amacco ge yabuuse bw'aba yagakoze bw'atyo ate nga bw'olaba essomero lino bwe yalibadde ligamba nti omusango gukomewo bwe guba gusaliddwa bubi tuba n'etteeka eri limu akebere mu Judicature Act akakatabo ako gundi kapu ya 13 ennyingo ya 17 yereeta ekigambo kye tuyita judicial review singa bukeera enkya n'ensalibwa omusango ku ssomero omusango ogwo nga gubaddemu kyekubira nga sigukkiriza ate nina etteeka erinzijayo erirwe mu Judicature Act eye13 akayinga akanamba 17 kampa obuyinza okugenda mu kkooti ne mbagamba bebasazeewo ebyo mbadde nsaba mu bitunulemu okusinziira kakati Wekitiibwa Mayiga kiyakoze yali badde agenze mu kkooti nga kikooti za Kisekwa zisaze bubi ku ludda lwe kwekyo kye yeemulugunyaako n'akozesa akawaayiro kano kagamba nti nsobola okuteekawo apiiru nga mpise mu tteeka ery'ekkumi mu Judicature Act erya judicial review kubanga judicial review osobola okugenda either mu tribunal oba togenze mu tribunal n'ogenda butereevu mu court kakati Mayiga mu ebyo byonna ng'oli looya wakozeeko ki amakulu byonna bye wakoze biraga nti interest y'emabega kuziyiza baboogerako bubbi bwe mulina naye njagala mukyusa omudumu mugujje kubali mu gutunuza eno gye tuli kuba naffe tuboogerako tubbinkane nga tusinziira ku ekyo tukakase nti mufaanagana mutya n'ensi tugyolekeze byonna bye mukola mu Bwakabaka bw'e Buganda bibadde bimanyikiddwa Oweekitiibwa Kiwalabe Male Peter Mpanga tubamanyi mu signature ze mubadde mukola nga muzikolera mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka ne mutunda watabalagidde nga mulaga nti mulina powers of attorney bye mwagala tufulumye mwali badde mwezzeeko bwezzi ne mutta kigere kyammwe ne mubaako bye mugamba nti abaayi akafu omukkuto tekakola ki tekaluluma ne mukomaawo nga mmwe mwennyini mmwe mwezzeeko naye bwe mutaakola ekyo ekkubo lye mukutte ligenda kubanogayo mwenna mwali badde mwako obuntu ne mubeeramu n'ensa ne mukkiriza ebyo ebiriwo ne mugamba tubijjawo tutya kubanga muweereza mu Bwakabaka ate muwaabidde nga musinzidde mu Bwakabaka kye tubuuza Ssaabasajja ye yabatumye oba mukola ku lwammwe akantu ako tukalongoose omusango gwo tugujje mu kkooti tuguzzeeyo eri bwanaabeerawo okwemulugunya Oweekitiibwa Mayiga Judicature Act Cap 13 ennyingo ya 17 ekuwa obuyinza okuteekawo judicial review ng'okiremingira mu kkooti singa onootumya nti cultural institutions zino tezisaze bulungi misango egyo ejja defamatory gy'okalyemenga nti bakwogerako baba batta erinnya lyo kubanga n'omuntu osobola okuwabira institution nsobola okukeera entyanga bw'olaba ono Male omulala eyali looya yawaabira Kabaka nti baamubba ki Male Mabiriizi nakyo kisoboka kaakati bwe tunnafuuka Male Mabiriizi sooka oddemwako obuntu owoze omusango nga guyise mu nnono naye we guli basobola okugujjayo yes njagala kutegeera Jakana Nadduli omu ku balangira bano eyasibiddwa era nga kansala ate munnateete eyo abadde kansala munnateete eyo era ne wabaawo abamweyimirira abazze okumweyimirira kiki ekyalemesezza okweyimirirwa kw'omusajja ono omulangira abalangira bano abasibiddwa omu ku bo kansala mu kitundu ky'e Nateete kaakati mwabo abalina omuzinzi okumweyimirira ne mwabaddemu bakansala banne naye ate nekyogerebwa nti n'ebyabasabiddwa okweyimirirwa byabaddewo ebiri nsonga ki gy'olowooza yabalemesezza okweyimirirwa ensonga buli munnayuganda agimanyi interest eriwo wakati w'abo abawawaabira baddembe okuvujjirira ensente ku mulamuzi n'abanga ebintu babiraba kifuula nnenge naye ani ataweebwa beyiro oba atayimirirwa buli muntu ani ataweebwa bondi poliisi kaakati mu nkola y'emu ne bano basobola okuweebwa kubanga kye baliko eyo si capital offense kyali badde nga tugamba nti baagezezzaako okutta baagezezzaako okukwata baagezezzaako okukola naye defamatory kisonte capital offense bwe babanga babagamba nti bateekeddwa kweyimirira kiba kiraga nti ekkooti either gavumenti omukono gwayo mweguli nga Mayiga
mukozi wa gavumenti eyagala okuba nti mubayite okujjawo bano nga byabadde abba mu Mmengo n'abo kiriikiye babiguliza bali mu gavumenti ya Museveni bwe kitaba ekyo lwaki omuntu aba teyeeyimirirwa mpulira nga naafudde bakugamba etteeka tegukusinga nga tegunnakukka mu vvi kakati olwaleero ekyo kyangu kyabo kuvaayo ne badde ebbali ye ate ggwe Katikkiro bwe bamukunsa n'otuuka kweyolevo oba okyakaaya naki mpulira walaze dde amaanyi nti ogalina lindako bayibuli kyekugamba nti ekipimo ky'opimiramu banno naawe bali kupimira ekirungi oli mu Katuliki gumiikiriza bugumiikiriza kaseera naye kakukojjira kkiriza oba gaana toyinza kugenda lugenderezo bw'otyo bw'obadde obasiba nabwe bagenda okukeera enkya bakugambe nti mayiga oteekwa okusibwa bwe batiba tebatadde ku ggwe eribeera njuuyo mpulira ye abakolimi mu Buganda tebakyaliyo simanyi babakolimire mpulira badde sikimanyiiko ekyo oba gye bali oba tebaliiyo naye nange nsaba mpulira nti Katonda atunule emyoyo gyammwe bakaludaaya mmwe mpulira njagala kutegeera Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri owa wano mu Buganda ayingira atya mu nsonga zino kuba ndowooza ye kamala byonna mu nsonga zino asobola okuba nga aleeta omukono gwe oba n'aleeta ekigambo kye ensonga zino ne ziggwa eri abo bentowooza nti balina kuba baana be obalangira yalina okuba nga wakinsomesa kuba ekigambo ekituufu sikijjeeyo bulungi kale nno njagala okubuuza Jakana olowooza si kumusinza maanyi kuba tetulabawo kkombeera eyalibadde ey'oyo amazeewo ensonga zino zonna kiki ekiremesezza Omutanda okubanga avaayo ku nsonga z'ebintu byetulowooza nti byali mukutteko butereevu mu ndowooza ye olugendo Oluganda lukuga nti kikuyinga obuzito oba kyetwaligambye olugero olulala nti akusinga kkubya ne gw'oli nagwo Oweekitiibwa Mayiga bwe yayingira mu gavumenti y'Obwakabaka bw'e Buganda yanoonya superiority kyova olaba buli kitongole kyonna ekibadde mu Bwakabaka bw'e Buganda n'ebyo ebiri wabweru nga bibadde supportive eri Obwakabaka bw'e Buganda bizze biseebengerera mpola babiridde mpola okubisaanyaawo naye kye baasookera ddala kwe kutandika okulya ensingo ya Ssaabasajja Kabaka mu kagenderere naye ng'ate bakakwesa kaakati bali kuli beetoloola bw'oba onoonya bawulize mu Bwakabaka bw'e Buganda Mayiga tumussaamu ne kiriikiyo kaakati abo banyoomi ddala nti n'oli asobola okuyisa ekiteeso ne bakitunuulira nga bakisambaazizza gwe wootuukira okukakasa nze nkugambye evidence ze nnina mu abo bennyini mwe muli n'abaseninga emikono gya Ssaabasajja Kabaka mu kutunda nga takkiriza nga n'okumanya tamanyi waliwo okukkiriza nga oba bamugambye n'agaana naye nga n'okumanya takola ki tamanyi kaakati bwe baba bayagala okwogeraku ebyo bye bagala tujjeyo bo badde bawaaba omusango bakyuse ku bali babate bajje gye tuli tuproducing evidence eraga bintu ebifanaganako bwe biti naye ekyo kitulaga bunafu mu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja okubanga tayogedde si kalwe newankubadde ateekeddwa mu mbeera eriwo kubanga n'ekitaawe baamubuuza Abaganda nti we Muteesa bukyayi bw'osinga okunywewa gavana eyo oluleekereeke mwakya lwaggulu Emmengo sukaali yaggwayo kiki naye nga baki kye baali batuukako kwe kulaba Ssaabasajja Kabaka waabwe nga tateredde munda ne kungulu bayibuli kyegamba nti ekyo kikkusa omubiri kikkusa omwoyo na temuzi n'ekyo kikkusa omwoyo kikkusa omuki omubiri ebizito biyinza Ssaabasajja Kabaka bingi nga biva mu baana bano kubanga ekyokulabirako kyeki jjo lyabalamu okuswazibwa kwabadde kungi nnyo Ssaabasajja Kabaka okusituka mu Bwakabaka bw'e Buganda empologoma n'agenda yeggyeyo paasipooti mbadde era ngenda kukubuuza kino kive mu ddiiro talina baweereza Mayiga Ssaabasajja n'asituka agenda akole ku paasipooti ye naye ng'ate yakugamba n'olemera w'olemedde yagenze okuggyayo paasipooti nga Mayiga ali mu ofiisi atunda butabo bwe oli serious yes yagenze yaggyayo paasipooti ye nga Mayiga Katikkiro Bwakabaka bw'e Buganda ate yatunda butabo mu ofiisi ku lunaku lwe lumu kaakati twebuuza mpulira
ani aweereza ani ebyembi bisekero kyengamba era ng'enkoola abalangira n'abambejja muve mu lusaaga olw'okusaaga abaganda tubalindiridde muteekewo sipaaka esobola okukola ekyo kubanga ate sipaaka y'abaganda bw'erisituka kitegeeza kujjawo bwakabaka bwonna buveewo kaakati olwaliro bw'omala n'oyisa referendum ku Museveni omunyazi ku Museveni omulolomye eri obwakabaka abaganda ebitundu 95 ku buli 100 bagamba nti obwakabaka tebutugasa bugende ekyo kye baayagala naye ng'ababukubye baki baganda bannaffe botenza kwekwasa twabadde tuli awo okulaba Ssaabasajja Kabaka ng'otudde Mmengo nga Ssaabasajja Kabaka yeegenze akime passport mbuweereza bw'ekitiibwa ky'obwakabaka bw'e Buganda ng'otudde Mmengo nkakasa mu bwakabaka bw'e Buganda Kabaka yalaze tulaga nti gwe mwogerako mulabe ennamba emu gye tuli mu bwakabaka buno twabadde tuli awo mukulu Jakana ne wajja ekifaananyi ekifaananyi kino nze nenzija nkirowoozaako nga oba waayi kankigenda empola ne tulaba omutanda ng'agenze yeekimire ki paasipooti kituufu kyoyogerako si bulimba Mayiga ye yabadde ali mu bibi atunda butabu oba obadde just oyogeramu bwogezi ogamba omusajja ono nze Jakana simwagala yabadde akola ki njagala nnyo kabaka wange okusinga Mayiga kituufu kyoyogerako kyenjagala okubategeeza batuulizira abaganda bannange twewala ebyanjwanjwa kyova olaba nti tubadde ku mikutu gino nga tubategeeza ebigambo bino gwe towaalira kuvuma buvumi jangu ne evidence kwekyo totategedde bw'oyagala okuwabula waki naye sirina lunaku lwonna lwe nnyinza kulimirwa kujja kutuula wano nga nze bategeeza bya bbula byakubalimba nti nnyumisa mboozi siri munnamawulire kyekimu ekyokubiri ku kyo tulina kaliya gye tuzimba ne bye twagala okutunuza mu maaso bannayuganda nga tunaavayo mu byobufuzi byaffe towaayiriza buki buwaayiriza teekawo facts leka facts ejja against the fact wabeerawo obulimba bwe tuba tuteekawo tujjewo kaakati enkola eriwo kyekyalibadde Chief Francis Genda Kasekenzi gye wano nga nze kuwaayiriza is that worth it kyabadde kya buswavu ekintu kye twalabye nesinga evaamu nadduli kyabadde kya buswavu ekintu kye twalabye nga kya buswavu nnyo kyalaze abaganda ffenna nti Ssaabasajja Kabaka tutegeezezza lunye Mayiga oli mu ssiro mugwagwa ajjudde n'atutegeeza nti banne muŋŋamba kino gwe nabawa yoyo bwafaanagana naye Ssaabasajja Kabaka bw'aba yatuma ku oyo n'alemerawo mu nkola ey'obwakabaka bw'e Buganda akola kyawo bw'oba nga waliwo ebiziziko egikyali munda ffe gye tonnategeera ng'abaganda abakopi tusitukiremu busitukizi tuyambe ku Ssaabasajja Kabaka naye abalangira n'abambejja mulina koosi nnene waliwo the doctrine of extortion of local remedies mugikozese eyo eyamba mmwe balangira okuzza kw'obwakabaka bwe babuuza ne bagamba nti obwakabaka buli deemed bonna obwakabaka bw'e Buganda n'obwetoolodde Uganda yonna kaakati doctrine eyo yogera ku extortion of local remedies musobola okusinziira mu kawaayiro ako kubanga muli paati ya bwakabaka musitukiremu tuwanike ebipande byaffe awatali bumativu kino gavumenti bw'eba ekirimu Museveni lwaki tumumu makalulu lwaki tumwesibako bw'abanga kino kyayagala otusasula lwaki tetuyimira tumugamba bw'oba mw'olinga engalo yo naye omweri tusaba gendera ddala n'abo b'oli nabo lwaki mu 6 twagana mu kukkiriza kw'okulonda Ssaabasajja yatugamba nti musooke mulindeko tunategeera gavumenti kimu tugenda kubanga teyagimanya naffe tukyebuuza mu nkola y'emu gavumenti gye tulimu ddala erikoganizinga Obuganda okubaawo abaffe mwagala kukola nga tuli exceptional gye muli kaakati kino bwe kiba kifaanaganako bwe kityo tusitukiremu ffe abalangira n'abambejja nze siri mulangira mbawa kyakukola mujje mutulage okutali mu mativu bwammwe okusinziira ku balangira abo kye baabakoze n'ekikyatambula okumenya kw'amateeka mu nkola obutagassa mu nkola nga tunenya Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ku kkooti za Kisekwanga weeziri n'asituka bulambalamba n'agenda mu kkooti ziri tuyite mu kijja agezeeko okusaba emisango egyo gikomewo giddeyo eno waliwo omuganda omugundiivu ennyo twabadde twogeramu naye sijja kumwatuukiriza linnya ng'atunuulidde ekifaananyi ky'omutanda ekyo n'aŋŋamba kirabika baadde bamwagalako fingerprint ng'alina okugenda ne fingerprint ye agiteekeyo
kale nno nkyakitunuulira nnyo n'amaanyi bannange tolya kamuno n'okayita kakoonyo Museveni yajja teryamumanyi kitawe nga munaku mpulira ne famire gyavamu teri recognize n'omusaayi gwe si guli paati mbannayuganda naye olwaliro ye his excellent president nate mukiwakanyanga era tumuyita fountain of honor naye mu bingi nnyo byabadde bamusanze ewaka kaakati ate amaanyi we yagajja n'obuyinza we yabujja ffe abanaku Ssaabasajja Kabaka asituka agenda akola ekyo mpulira nga mu gavumenti mulimu abakola nga ba senior 6 nga bali mu mirimu egitogerekako mpulira ne mwebali abalimu nga balina obuyinza nga busukka ne ku baffe mpulira mwebali abali mu gavumenti alagira obulagizi passport ne bagimusanzawo nga ne fingerprint tebazitutte mpulira Ssaabasajja Kabaka mwagalako fingerprint yeddala ali wase nga bwotunudde obwakabaka buli mu district ya 25 nga kyerujegera oluzimbe bannayuganda mwenna yateekeddwa okusituka agenda eri bamuggyeko akagalo mpulira muleke kuteekawo ate embeera ya kuswaza nakumanyiira kisukkiridde mpulira njagala kutegeera Sulaiman Jakana Dadduli ku nsonga eno misango ki eminene wano mu Bwakabaka bwa Buganda ejiyinza okutwaza mu kooti ya Kisekwa emisango omuganda gyasobola okukola era n'anonebwa mu system nga bano bwe batwaliddwa mu kooti ziri ng'egyo nga bw'atagyerinda yinza omuviirako akabasa nanti enkola ya Bwakabaka bw'e Buganda enkola eyala n'ebbizi twasomesaako nga tuva ku kyalo tulinayo omutongole ow'omuluka omutongole ow'essaza ow'eggombolola mpaka baggwera mu Katikkiro layini eyo bwe yalinga etambula ne kooti zaako kweziri mpulira kaakati nze omukopi owa wansi sinza kusala musango ogwo ne ngenda direct paka mu kooti ya Kijje kuba nfuna bulungi tusookere eno kaakati byadivestingibwa Museveni we yajja n'ekigambo kya decentralization ebintu bye twali tumalira eno ne bidderinga obuyinza buli tekyali awaabo eno okujjako nga byawaaba bya nnono kubanga bibakudda byonna kyakitegeeza nti gavumenti ya Buganda ezzeewo nga n'amaanyi egalina ago ge baatujjamu mpulira kaakati mu nkola eriwo emisango eminene gyonna giggwera eri naye emisango eminene gyo girina kubanga gitambulira mu bintu ebina ng'oyogera ku nnono ng'oyogera ku buwangwa ng'oyogera ku bulombolombo bwe kitaba ekyo ng'oyogera ku administration oba empeereza ey'Obwakabaka bw'e Buganda bye bintu ebimeka ebina byonna biggwera eno era gye bitandikira kye nabagambako bwe twali tuwogera wano ne mbagamba nti singa omuntu twagala Obwakabaka bw'e Buganda osiba mayega ngabbye ettaka lyaffe ngabbye ebikoze bitya tusooka mu kooti ya Kisekwa ne tuwawaabirayo ne tutuuza emisango egyo ne tuwa substantial evidence oluvannyuma ne tusaba kooti interveninge asasule bye yazza kubanga compensation tayinza bisasula nga ayise no mu kooti ya Buganda ayina bisasula nga abijjeeri jjukira ebitwalibwa biri mu authority ng'ettaka tetulinaako buyinza onfuna bulungi kaakati bwe tuba tumubanja tulina kuyita eri n'asasulwa gavumenti n'emukako esasule likewise n'amadiini bwe gali oba onoosiba bishop oba father reverend n'abalinga abo n'obusaamu bwe bufaanagana tukozesa kooti zikutuyamba bamukozesa amateeka gadde asasule bino byanyaga eno naye ng'asooka kutuulamu eno naye era mu nkola y'emu bw'aba awaaba bw'abanga abadde mukozi nga mayiga awaabira Obwakabaka bw'e Buganda tatandikira mu kooti ziri era atandikira mu kooti eno singa bagaana ke kawairo ke nagambye kaba asigaza ka judicial review kusaba tribunal oba kooti ez'ebweru ziddemu zitunule mu nsonga zino alyoka afune compensation ng'eva mu Buganda lwaki yabibuuse n'agenda eri butereevu ye interest gy'embola z'Abaganda naye mu kuwaba kw'emisango ky'obuuzizza tekiriiko munene oba mutono kooti zonna weezi mu hierarchy ey'Obwakabaka bw'e Buganda mpulira of course kyenjagala nnyo okusimbako kyenalitegedde omuganda atategeera bya Buganda eno gwembuuliza yalibadde ayagala okumanya nti bwenkola kino kintwaza mu kooti y'Obuganda ebikolwa mu bikolwa kamba wekyakulabirako kino singa okeera enkyanga obadde muganda obanga ovudde bwe noyingira mu discipline y'Obwakabaka bw'e Buganda n'ovuma Ssaabasajja Kabaka n'omuvoola mu nzivoolo etali kiki
novoola Katikkiro naye kyakiraiminga nti bamuvoola bw'otereeva ekkooti eyo ekukimako mpulira bw'emala okukukimaka etali eno eya gavumenti kkooti eyo bw'emala okukutuuza ne kubuuza nti owaayi ekitukutuvumya kye ki bw'oleeta ejja lino tatusaawo kwetonda ekkooti eyo olinawo obuyinza obuwandiikira ekkooti ez'ebweru evunaane kino ekikozeddwa eky'okuyisaamu amaaso n'okuvvoola onfuna bulungi nkufunye waliwo emisango egiggwera mu ttooti nga si tteeka naye gikozesebwa nga tewaliwo obujulizi bwa buwandiike okuggyako okuwa reference ezo ezasingibwawo ba presidents eziriwo ttooti gwe twogerako kati emisango egiggwera mu kaki ebiseera ebisinga gibajja ttooti kubanga n'obwakabaka bwe Buganda emisango emiwandiike tulina constitution mpandiike ya myoyo kaakati mu nkola efaanaganako bw'etyo omuganda yenna gy'oli kkiriza obagaana ebiggwera mu nnono mu buwangwa obulombolombo n'obuweereza obwenfunadde obwa administration y'obwakabaka bw'e Buganda ekkooti za Buganda ze zisookerwako eza Kisekwa tuka tuzivaamu kwoyo abaakiraiminga ng'akozesa akawairo kali akali mu Judicature Act akatundu ake-13 akatundu ake-17 akogera ku judicial review n'agenda mu tribunal oba n'agenda mu kkooti bwekityo bwe kiri osomesezza bulungi ensonga eyo era eyongedde okubanga ennyikira lwakuba ekintu kyonna kigambibwa nti ate Abaganda abali mu bukulembeze bye abaali agadde bayita ab'ebitiibwa tebalina kitiibwa kye batulaze kale nno tunaaba twekemba oba tuyite kwekemba tubeere nga twekwatira mu nsonga ezimu ez'okubeera nti nno tubyogerako mu nkola ey'amawulire kale nno si kwandaaza bwandaaza wabula okwongera okunyigiriza embeera etambule mu kitundu kyaffe kino ekisooka Jakada Sulaiman Nadduli abadde atuwabula ku ngeri ki gye tusobola okuba nga tukwatamu ensonga z'obuswavu ez'okuteeka abalangira mu kkooti saako n'ekyokubeera nti omutanda ate yalabise nga mu kifo ky'okutuma oba mu kifo ky'okuweerezebwa agenze yeekwatiremu kyabadde kya buswavu bwe tutyo butambudde mu kitundu ekisooka kambeere nga nkomawo